President. My president. My president. Ekijja kijje. Nze wange. Ate nekanja kutuuka. His Excellency, the President, Robert Zambali. King Saha, Mikwezi Robinson. Mbalamusiza nnyo abalabi b'emikutu gyaffe gino egya social media nembebaza emirimu eminu gye mutuusaako engalo n'okutwagala ennyo ebbanga lino lyonna nga buli kituteekayo mukiraba mukiwuliriza ate ne mutuwa ne comment ennungi ezituyambye okutambuza omulimu guno obulungi. Kaakati n'olunaku olwaleero tuzze n'ensonga eziwerako abantu bangi nnyo babadde beebuuza ensonga ekwata ku Zambali Brasio Mukasa ze yayogerera mu kivulu ekya King Saha n'agamba bwe yavaayo mu lujjudde n'agamba nti nno ye president we ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga eno yakosa bangi nnyo ne balowooza nti nno ndooza yakola ensobi okuvaayo mu lujjudde n'alangirira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwali president we era bwali omu ku bakandidate abasuubira okwesimbawo mu kisanja ekijja ku kaadi ya NOP. Nze nno nga munnabyabufuzi ate munnamawulire nze saakirabamu nsonga eri awo ey'amaanyi ennyo kubanga buli muntu yenna abeera n'enzikiriza ye mu byobufuzi mu byobuwangwa n'ebyeddiini era nga bwe tuba nga tuli bakutambulira wamu ebyo ebintu tusobola kubisuula newankubadde obeera munnamawulire naye toyinza kugamba nti oli munnamawulire toliiko kyowagira. Bangi nnyo betukola nabo mu nteekateeka eno ey'ebyamawulire naye nga balina ebibiina bye bawagira. Ono n'omusanga nga wagira NRM, omulala n'omusanga nga wagira FDC, omulala n'omusanga wagira NUP, omulala n'omusanga nga talina wawagira naye nga bannamawulire. N'olw'ensonga eyo muganda wange Brasio Mukasa bw'avaayo Zambali n'akyogera mu lujjudde alina kyabala. Amawulire gano tugabeeramu nga buweereza, amawulire tusobola gaggawaliramu n'ofuna ssente naye ate bannabyabufuzi bangi bagaggawadde mu byobufuzi. Amawulire buweereza n'ogenda n'oweereza oluusi n'ofuna ssente oluusi n'otazifuna. Bannamawulire bangi nnyo tubalabye bannaffe abatuvudde ku maaso naye nga bagenze buggo, abalala tebakyasobola na kuweerera baana, abalala bali mu nnyumba za bupangisa tebasobola na kwezimbirawo obuyumba bwabwe. Naye bw'obanga amawulire gakuwadde platform ekwongerayo n'otuukiriza ekirooto kyo, nze nsuubira nti Zambali Brasio Mukasa tuleme okumunenya. Newankubadde nga pulogulaamu ye eya Barometer ebeerako bannabyabufuzi abava mu bibiina eby'enjawulo, ekyo kyanjawulo era bw'obeera ng'okubiriza pulogulaamu ey'ebyobufuzi toteekamu fiiringi za kibiina kyo ekikyo nga ggwe ekya NUP kati nga Zambali gyagwa toteekamu feelings. Gwe weereza abantu, buli omu muwa obudde obwenkanankana n'obwa munne, buli omu mubuuza ekibuuzo ekyasaanidde okubuuzibwa babiddemu nga totaddeemu feeling. Bw'ova mu studio kati kola ebibyo eby'ekibiina. Naye Zambali okuvayo n'ayogera obukolokolo, ekyo kye bayita omusajja okuvaayo n'alaga ekyo kyayagala okubeera mu biseera bye eby'omu maaso. Talina mutawaana gwonna newankubadde nga oluusi TV kwakolera eyinza okubeeramu omukono gw'ekibiina ekiri mu buyinza, naye tosobola kufuna buwanguzi nga toyise mu mbeera ya kunyigirizibwa. Nze omu ku bannamawulire abasooka okuvaayo nenangirira, nange neneesogga ekibiina kya National Unity Platform era Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu nanteekako enkofiira mu lujjudde. Naye nze saayina mukisa ng'ogwa Zambali kubanga nze olwalangirira bwe nti nno ndi wa NUP era ekitundu kyange ekyebukuya nze ngendo kikwatira kaadi ya NUP okwesimbawo. Wayita ennaku 3 zokka TV gye nali nkolako ne bampa ebbaluwa ennyimiriza kubanga osanga mukama waayo yalimu ekibiina ekirala era nze awo nakoma ku eyo TV saddamu kufuna mukisa kuweereza era ne bampita ne mu UCC ne banvunaana nali nkyazizza bajjo ne banvunaana okukyaza bajjo n'ebigambo byeyayogererako. Eyo ye yali emmanduso ey'okunseeseetula okunzijawo bwe namala okulangirira nti nno ndi wa NUP
ateera ngenda kwesimba ku kadi ya no. Nafuna okusomezebwa kunene nnyo ku lunaku olw'ennyini lwe bampa enkofiira ya Nuupu ne Kyagulanyi lwe yampandako eddusu. Bannamawulire bannange ne baŋŋamba nti kwezi tosobola kuddamu kukola ku station ya NRM yonna. Ne ŋŋamba nti bannayinti ekyo kye mpulira ku mutima. Bwe mba nga siifune mukisa gwonna guddamu kukolera ku station ekulirwa banna NRM, kale nja kubeerawo ndye ku kasente akatono ke nateekateeka, ndye ku byange byentegese okusinga okunteeka mu kintu kye sikkirizaamu. Kale nno ne Zambali Brasio Mukasa. Zambali akubiriza barometa. Yes. Kasa ngombe. Era Kasoro bulijja amugamba Mbuweri nga yeegaana banamboza abawo budde bungi Kasoro watuuka oyogeranga amuvuvuba aba gavumenti bonna abavuvuba. Kumbe bulijjo wa musajja. Anti kati kyenjagala okubuulira. Kyenjagadde okutegeeza nti bw'obanga okubiriza programu ng'ezo tuteekanga mu feeling ya kibiina kye wagira. Abadde azirina. Oteekwa okubeera neutral. Nze mbeera ku programs mbeera ne tamale mirundi nga mu hostings naye abantu bwe mba njogera ne tamale mirundi siteekamu feeling ya kibiina kyempagira ya muntu gwempagira olwo mba mpeereza ggwanga n'abantu ab'ebiti ebyenjawulo. Nze nandibadde ndowooza nti nno muganda wange Brasio Zambali Mukasa toyinza kumugaana kuwagira kyayagala, naye bw'abanga akyali ku NBS TV alina okujja mu feelings kubanga jjukira NBS ye n'omukono gwa gavumenti abagirimu bonna ba NRM. Kakati bw'anaatandika ate okuleeta mu feelings za Nuupu bajja kumugoba ku mulimu ate ng'ekiseera kikyaliyo kiwanvu kya myaka 2 n'ekitundu abule wajja ssente atuuka okugenda okwesimbawo nga takyalina wadde muno gw'ekikumi. Mwami kwezimbuuza kyekyabadde kituuba okuvayo kulangira teyafunye excitement. Kyenjagala okubuulira ogwo gwe mukisa gwokka gwe yafunye okulangirira mu bantu abangi ate nga ne principal waali. Omanyi principal bw'atunuulira obuvumu obwo agamba musajja wange yalangirira mulujjudde bamugobye ku mulimu katumuwe kaadi. Naye ate oyinza okusangayo ng'emyaka we ginaawerera 2 nga vibe gye walina tokyagirina nga ne principal takyasobola kuwa kaadi. So yalangiridde mangu newankubadde nange nze nsobi nagikola naye nze ninako wentuuse. Si ba Brasio Mukasa abakyali abato mu byamawulire ne mu byenfuna. Nze nalangirira niko wentuuse sakesimbawo gumu nakesimbawo emirundi 2 ngangwa nga nzija independent paka olinaga nti nedda nteekwa okufuna ekibiina mu enzijira kinzaale nzije nga nesimbyewo. Naye bw'oba nga teweetengerera mu byanfuna obeera ku kaseera kazibu. Mwami Kwezo ono wembuuliza bano babadde akyaza aba NRM oba abali ku side endala abatali ku opposition banaafuna batya obuvumu obujja ku sheeno ng'ekulizibwa Zambali eyasazewo dde ekibiina. Nedda tosobola kugamba nti no tofune buvumu kujja mu sho olw'okuba ekubirizibwa Zambali owa Nuupu. Andi bujjo bamugamba nga yeega. Babadde bamugamba naye nga balometa tetambula. Ebadde etambula naye ng'olumu bakaaya nakakana bageza. Ate kati bafunye n'omukisa lwa nsonga. Omuntu bw'obanga omutegedde nti ddala wa Nuupu kati agenda nabbawo obudde obusinga obungi babwogereremu kubanga ajja kutya okugamba nti nno yeekubidde. Kati agenda najjikubiriza bulungi nnyo buli muntu amuwa obudde obwenkanankana kubanga kati wanaawa namboza obudde obungi owa NRM lwamusha n'atamuwa bungi bajjaga nti omulaba era yalangirira. Kakati ate owa NRM gwalina n'okuwa obudde obusinga obungi okusinga owa Nuupu ekyo kisobole okubalansinga. Abantu nno bawadde bagamba naye yandizze ng'agundi ngani ng'omugenyi nga bannamboze bajja ne bakasolo kubona yatulaze gyagwa. Anti kakati bw'abanga balaze gyagwa kyembagamba nti ne bannamawulire bangi walaba wano baddokita abaavuye mulaga ba intern ne bagenda ekkolo ne bafukamira mu maaso ga Museveni ne bagamba nti ssebo tova ku bbala gwe gwe tugize naye ng'omusawo ayina okukola ebyo kwegamba buli omu aba ne feeling ye. Bannamawulire bangi nnyo babatwala jjuza ekyambogo ne babamazaayo wiiki nnamba buli omu yavayo bamuwadde emitwalo 55 ne bagamba nti pulezidenti gwe wekka era gwe wekka gwe gututunuulidde naye nga bannamawulire bennyini nze saagenda nalaba y'abasajja abakulu naye ab'amawulire bwe baba nga nabo baavaayo ne bagamba nti Adamu Kungu naye yaliyo bonna baaliyo abo emitwalo 55 ne bagafuna ne balaga obuwagizi bwabwe eri Pulezidenti Museveni. Abala wano juzi waliwo minisita omu yaweereza bannamawulire ssente nze tebazimpa
kubanga nze nali njogera nnyo ne babaterako emitwalo gyali 20 aga Christmas eyaggwa naye nembuuza ati nze kwezi nga temwampadde tinze njogera nnyo fine njogera nnyo naye n'abamawulire nabo balina sayidi gye bagwa lwakuba bo tebalina platform kubaviirayo kulaga sayidi gye bagwa n'olwensonga nze Zambali mwagaliza ekiseera ekirungi Zambali n'okwesimbawo kubanga gana amawulire gatuwa exposure nete gatuwa bugagga nawulidde mbu agenda kwesimba ku Lutamaguzi anaamalako mbu tewali kitasoboka kankuwulira mukulu tewali kitasoboka nze Hillary Kiyaga bwe yagenda okwesimba kwa Meria Kyambadde nagamba nti no omusajja minisita gwalumbye nga munene n'amalako nene musabira kubanga nze bwe nali nesimba we wange Kasanda mu 2011 Hillary Kiyaga oyo bambi yajja nanyimbirako ku kivulu kye nategeka so nga mwagala bwagazi ng'omuntu kubanga naye yanjagaliza bwe yagenda okwesimba kwa Meria Kyambadde nayitanga mu constituency ye okutuuka ewaffe nga ndaba ebipande bye nga nti Mukama Katonda muwa omukisa minisita yamumegga n'olwensonga eyo teweegayanga bw'obanga olina ekirooto kyo ky'otunuulidde fubanga okulaba ng'okituukiriza abantu bangi batumalamu amaanyi oyo kwezi tajja kusobola oyo Zambali tajja kusobola Moze tajja kusobola guno tajja kusobola ani anaasobola abo babasobola balina amagulu 4 n'emikono 4 oba amaasaala bafaanana ngaffe ate baava naffe gye twava n'olwensonga eyo nze siyinza kugamba nti nno Lutamaguzi oba Lutamaguzi naye mukwano gwange musajja mulungi ateesa bulungi nnyo wa opposition ni Zambali bwabazze ajja agezesa omukisa gwe toyinza kudinayinga muntu mukisa gwe yes yavuddeyo n'alangirira nti ye president wange emyaka obulayo 2 we batamuwa kimulekawo bwe batamuwe kaadi kijja kumuleka wala nti kyena batwala abagundi Kamiri yanyiiga nnyo we batamuwa kaadi era bwe yabadde era yavaayo n'agamba bwe yabadde ne mu show ya King Saha wadde okunyiga ku Bobi nga tetunnagenda wa omukulu asinziira ku kyoggoga bakaadi kaadi ku luno teyaliiko ku riteeriya yonna batugamba mbugundi yali asinza ssente yatwalanga kaadi ku mulembe ogwo naye akati batundanga ntunde naye kakati ku mulembe guno batandise okutunulira ani ali ku ground ani alina obusobozi kubanga bamu bajjanga ssente ate mu gavumenti ne bajja ne beesimbawo era olwamala okwesimbawo ne baddayo mu gavumenti ate lwaki principal yennyini yakyogera nti Bashiru Kazibwe ssente zaava mu gavumenti Kazibwe ono wa Kawempe South era bwe yamala naddayo kakati ate kiki babaka bameka bwolabye Kagabo juzi yali azunga ne ssente n'omugugu gwa ssente nga gumumenya mbw ayagala alabise abakulembeze mu Nuupu n'abakulembeze ku opposition naye Kagabo aba NRM bamwegaana n'aba Nuupu ne bamwegaana ssente n'abula waziteeka n'agenda nazo era singa nze nali awo mu kkubo ndoze nandimugambye nti tankwetikireko siyinza kuzanyisa ssente tebakulimba nze ssente nagitegeera nnyo singa si ssente ne wano wentudde singa situddewo ssente nagitegeera era ntambulira nze ku mulamwa gwa ssente tolooza nti no ne mu parliament abasinga okugenda bagendayo kuweereza abantu abagendayo kulya ssente ekyo kinjagala nkutegeeze era omulonzi abadde tamanyi anaalaba akantu kano ku social media tewali mubaka wa parliament agenda mu parliament ng'alumirwa muntu we amala kulya ne yekkusa obusigaddewo bwawa abantu lwaki bakula ekintu ekyo mbwasinza ssente wese batunulira busobozi anti obusobozi mu biseera ebyo ekibiina kyali kyetaaga ssente ezikibeezaawo principal yali yeetaaga ssente z'okukuba ebipande principal yali yeetaaga ssente z'okutambula nga anoonya akalulu badde nkugamba nti n'ekibiina kyali kyetaaga ssente wali mu kusooka yensonga lwaki kaadi batundanga ntune naye kati waliwo abantu abakyamu abategese ensimbi ennyingi nga kaadi ya kwezi yebukuya agamba nti ngenda giteeka mu milioni 10 agigule ajje yesimbewo tugenda kulema okufuna abantu abalina obusobozi yes tuleete bana abalina ssente naye nze nandibadde ntunuulira nti nno ekibiina kya Nuupu kyandibadde kitunulira abantu abalina obusobozi abali ku ground abalinayo amaka abalinayo enteekateeka ennungi ne tuba nga betuwa kaadi naye olina garanti ki nti ekibiina kyafuna ssente kuno tebagenda kusaba ssente siyinza kugamba nti no tebajja kunsaba ssente nga ne NRM erudde mu buyinza bwe baba bagenda mu kamyufu basaba milioni 2 ffenaffe twandigambye nti nno omuntu yenna agenda okuweebwa kaadi ateekeyoko ku kasente akayamba ku kibiina
nenga size sente zile nyingi zibasabanga milioni 3 milioni 5 ezo zijja kutulemesa n'okulemesa abantu abatuufu abandi badde bagenda okwesimba mu bifo ebyo mutemuganye kuwayo sente nezikende milioni nga 2 milioni 3 kale kinene nnyo inflation bwe yajja milioni 5 omuntu zoba owaayo omanye nti no ngenda kufuna kaadi milioni 5 akati ekyo kijja tusobozesa okufuna abantu abatuufu abagenda okwesimbawo ku lw'ekibiina naye nga ekya Zambali Mukasa siyinza kukijawo omuntu ali eyabaddawa Zambali Mukasa ekitiibwa nga WNRM ng'agamba omusajja akubiriza bulungi okuvaayo n'adigamba nti Bobi Wine ono abatakyamwetaaga kati aniwa atakyamwetaaga ono agamba mbu Zambali akubiriza bulungi nga WNRM saawa eno yadde kuki kuba kati Zambali yamuyiyeeyo Zambali talina buzibu okubiriza program tekirina buzibu ate ninambo na wali ayinza okufiirwawo abakulu bamugamba ekyo kyekikulu omulimu gwa NBS okujjako nga mukama amuzadde buzaazi ogwo teguliiyo ogwo teguli nze kugambe nali ku TV nga kanafu olwalangirira nti no ngenda kujjebukuya ku kaadi ya NUP era ne balaba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nyambaza enkofiira nampa ne t-shirt ne kaadi zentwala mu kyale waffe okugabira abantu omulimu awe gwakoma ne bantwala mu UCC nakyaza bajjo ne beesonsa ku bajjo naye nga ne TV endala zimukyaza naye nze yamukyaza ne muwa time onebaga nti nze nakola bubi lwaki namuwa obudde obumukyaza kakati abakulwanyisa tebajja direct ku TV bayitira mu UCC kakati UCC yekujja ku mpewo nenga kakati TV gyenkolako ya musajja wa NRM tanfunangako buzibu bwonna nange simulinako buzibu tamale mirundi gwenkyaza wa NRM tanfunanga muko buzibu nange simufunangako buzibu gagwe yasoma amawulire omutayina ddembe kuwagira kibiina kyayagalanga munnamawulire yandibadde tayibaako kibiina kyawagira naye kati bino bya Uganda byayononeka nkugambye bannamawulire bagenda ekyambogo ne babawa emitwalo 5 buli wiki waliwo n'omulala akola ku NBS abamuyita Adamu Kungu yaliyo bwe bamukubazifuna kakati pulezidenti yekennyini yaleeta obuzibu kakati ffe bwe tubanga pulezidenti yennyini yakomansolayizinga ebyobufuzi ne bifuuka bya nsimbi kakati buli omu gyafunira gyagenda bw'abanga afunira mu NRM ng'agenda mu NRM olaba n'abayimbi bennyini babawa ssente mwami kwezi nze kyeŋŋamba kati gwe tewaliiyo imagine Adamu Kungu mukola emirimu gyegimu naawe naye gwe n'okibala nogamba nze ndi munnamawulire sigenda gendayo Museveni si yawe tabakwata na force kiba kitegeeza bano abantu nabo bakyamu anti buli omu alina feelings negambe nti nakesimawo emirundi ebiri naye nesimbirawo kuwa independent kuba namunigina sijjira mu kibiira kyonna naye nagenda okulaba nga nze nfiirwa bannamawulire abalala bagira mu NRM abalala bagira mu FDC konze kwezi lwaki nzija nze siriiko maama wange anzaala nange kwekugamba nti nange kanfuna nzaala kwe kuyingira NUP so magezi go Zambali Mukasa Mukasa kyalina okukola mu kiseera kino kwe kuteekawo ebintu ebibye nga ye omuntu ebivaamu ssente nga ne bw'aba avudde ku mulimu ogwo gwaliko asobola okweyimirizaawo nga ne bw'aba atulugunyiziddwa famire ye esobola okubeerawo lwakuba ekizibu kyalina nti akyali muvubuka muto ayinza okuba oluusi nga tannaba kweteekateeka bulungi ekyokubiri yalangiridde mangu yandibadde asooka okweseetinga n'atereeza ebyenfuna bye bisinga obukulu kubanga munnabyabufuzi kasita bakutema enteega z'ebyenfuna olwo oba owedde bw'oba nga tolina sources endala zivaayo mu ssente okugeza nga Bobi Wine bwe bamulemesa okuyimba singa yali talina makubo malala gaafunamu ssente olwo yali akomye omunnabyabufuzi bakutema magulu n'okoma Zambali Mukasa yayogedde mangu yandibadde alinda kuwakiri n'ayogera nga wabulayo ebbanga lya myezi nga 6 ng'amaze okweteekateeka obulungi n'amanya nti wano nteeka okufunawo ssente ng'afunye emirandira ginywedde awo yandibadde atambula bulungi ffe ekitubeezezaawo mu nsi muno bw'osanga wa NRM omubuuza bulungi bw'osanga we FDC omubuuza bulungi ate bw'ogenda ku mpewo n'oyogera amazima oba obeerako oba tobeerako aizulu bwetu betutambula twalaba ekifaananyi mu Bukedde nga bakubye Seggirinnya olubuto lunene bwe ruti nga gwe yasoma amawulire ekintu ekiri ethical tekyandibadde kituufu bakubye omusajja olubuto lunene bwe ruti nga oli mu kiseera kizibu omubaka katugeze omuntu afudde omulambo ogwe tegunyuma kukuba mu mawulire
kubanga ekifaananyi ekyo ekisembayo omuntu kyatwala. Kati nze ekifaananyi kye nnina mu mutima gwange biri bya Segirinya bina kwange Segirinya mukwano gwange byonna byaggwawo. Kati ekifaananyi kye nnina mu bulamu bwange oba mu mutwe gwange kye kino ng'ayeebase ku kitanda olubuto olunene bwe lutulinga enankani. Kaakati ebyo tebyenyuma waakiri mu muteekeko buteesi feesi ng'ayogera nti bannange Mukama nsasire empone, naye luno olubuto olunene temuluteekako olwaliwo kiri wa Segirinya enkya kiri wuwo. N'olw'ensonga bannamawulire bannange mbakubiriza nti nno ebifaananyi ebityoboola tubyewala biteeka mu lujjudde. Kyekimu naayo eyafulumya ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'akyali mulwadde n'akiteeka mu mawulire yatukola bubi. Ebifaananyi ng'ebyo bisigale omwakayivu ne tuleeta ebifaananyi ebirungi. Kyovola nti ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni baleeta kiri ng'akyali muto nga tannaba nakumerako nsundo, naye kati bw'oleeta kino ekyensundo n'enkanyanya bayinza n'okusiba. N'olw'ensonga tukkirize okuwanga abantu ekitiibwa abali mu kiseera ekizibu, abannamawulire bannange tuleme kulowooza nti buli kifaananyi kye tuweereza abantu bakisiima. Segirinya muntu alina bingi byakoledde eggwanga lino, muntu wa buvunaanyizibwa konale mu mulamba. Ebifaananyi ebyo ebimutyoboola bambi twandibadde tubireka ne tutabireeta mu kiseera kino. Olina kweyagala tuyisizaamu mawulire awo? Nandibadde njogera kano akamubajje n'omusajja ono owa Nuupu bannange omusajja wandituyisizayisizaamu awo obadde oyagala nkuyisize mukali owa Nuupu awakanya okuwambibwa nkulekedde fulo tandika alemedde ku poliisi neweebuuza nti no ku poliisi ani yamutwalayo ebintu bikusobera ne baga nti omusajja eyavuddeyo ne yeeyita owa Nuupu ng'agamba nti nno erinnya lye lyasomeddwa mu parliament mu bantu abaabuzibwawo akyalemedde ku poliisi e Kayunga. Martin Lukwago myaka 45 yavuddeyo n'ategeeza nti nno yabadde mu maka ge ekangulumira n'alaba nga sipiika wa parliament Anita Among asoma olukala lw'abantu ba Nuupu be bagamba nti nno tebamanyiddwako mayitire era nga erinnya lye lirabikira ku nnamba 13. Kwe kuvaayo ne yeeyanjula mu ofiisi ya RDC e Kayunga ng'ayagala aba Nuupu bajje erinnya lye ku lukalala lw'abantu be bagamba nti nno baabuzibwawo. Kaakati omuntu w'ekikanga ekyo bannaye amanya gafaanagana nnyo. Kaakati oba gwe tobeerangako wa Nuupu towambibwangako nga erinnya owulidde erinnya lyo nga liri ku lukala lw'abo abaawambibwa, sooka ogende omale okutuuka mu nnira olabe ennira eyina amannya ga Martin Lukwago ameka. Bw'osanga nga waliyo erinnya lyo limu lyokka awo twala okwemulugunyaako. Naye bw'obanga otuuse mu kitongole ekya nnira n'osanga nga ba Martin Lukwago bawerako naye mu bitundu ebyenjawulo n'emyaka egy'enjawulo, kubanga nnira ekuteerako ennaku z'omwezi ze wazaalibwa, omwaka, omwezi n'ekitundu gye wazaalirwa. Kaakati gwe tusooka otunuulire Martin Lukwago gwe gy'oli nti gyendi baliyo ba Martin Lukwago bameka nti 5. Sooka okole okunoonyereza. Bw'ozuula nga Martin gwe boogerako ye ggwe ekyo kyanjawulo, naye okumala gavaayo n'otandika okubambira abantu banzijeyo ku lukalala ng'erinnya olinza alinga agamba nti nno wagenda mu kitongole ekirigisitalinga ebintu n'olirigisitalinga nti nno lirina kubeera liriyo wekka. Ekyo nze nsuubira ti nno kikyamu. Omukulu ono yandibadde yeesootinga kubanga omwami ono yabuzibwawo Martin Lukwago wamuno mu kibuga Kampala, ate ono weekangulumira yandibadde yeesootinga nga bukyali. Kaakati okulemera ku poliisi tekirina makulu. Bagende mu kitongole ekya nnira basooke bakebere ba Martin Lukwago baliyo bameka. Bwe basanga nga erinnya lya Martin Lukwago mu nnira liriyo limu, then agende mu maaso n'okwemulugunya kwe. Naye bwe tunaasanga ba Martin Lukwago ng'amannya mangi ate nga balina ebitundu ebyenjawulo bye bavaamu, then ono ajja kubanga yaliko ekikyamu. Nandisabye n'ab'ebyokwerinda obutabbaamuukanga nnyo bino biswaza ab'ebyokwerinda. Bye bimu bye mwayogeza omukulembeze w'eggwanga nti nno zaakebute byatolose mu poliisi era poliisi emunoonya, kumbe ate mwe mwamuleese mu ddwaliro Lubaga nga mumaze omukuba yonna yonoonese. President Museveni n'atandika nti n'ab'ebyokwerinda bali mu kunoonya zaaka alina ku oxygen mwe mwogera birala. N'olw'ensonga eyo RDC w'e Kayunga ne Diso mwesootinge ekyokukola mukimanyi, mugende mu nnira mutunuulire mu verifying okusinga okumala galeeta bano bakapere ne boogerera mawulire ne batawaanya ensi ne basumbuwa abantu. N'omukyala w'oli Martin Lukwago yennyini origino agamba tamumanyi, kaakati ate muleeta baki.
bannaye ebyo byebimu ku bintu bye twagadde okukoonako olunaku olwaliro. Sina bingi naye mbaagaliza ekiseera ekirungi tujja kukomawo n'ebigambo ebirala bingi. Mbaagaliza okubeera ku mikutu gyaffe gino egy'ebyempuliziganya, mutuwe comments n'ebirala bingi nnyo. Mwebale.